tobasekereranga bayambe nawe tomanyi bibyonkya ebiyita ekiro bagera teweeyibala. Ndumanyi. Big private schools owned by Ugandans. In South Africa? In South Africa. Just agabiri, 20, only 20. Nenga nsobola okukulambuza agawera n'enkaaga. Ugandans in South Africa bebamu kubasinza private schools. Olaba Ivani yali teyasoma bitabo. Yafayina amasomero mukaaga. Colleges. Ivan yali yasoma. Nga bali wamu ne Zari. Twamwina omuya yali atubba ssente naye nange namala n'embiyiga. Ate bwe nalikola lutalo nanneewaggulako yena akola mu paamu. Bannange. Ate anjokesa mu interview agamba oyo ambassador yansusumaza. Ate nze mukola ejjobero lijjukira gwe. Olaba ekifudde Shibo wakabi. Kubanga she's a performer. Uganda lacks performers. It is music, dance and what? Drama. Kye njagala okulaga abantu mugwokubiri awo kula Bonita superstar. Wava wano nga kiganye. Nga tekiganye naye bagamba a wise man changes. Ngenda kukola buli kintu wano mu kirabe nga bwe tukikola e Kampala. Ngenda kukola band tuyimbe live music ne bagamba tebisoboka. Ne mbikola nga n'endongo njikubisa ba South Africa. Abantu kye basinga okunja okunzijukirako nti I can perform. Kati gwomanyi ambassador sali omulala mu Uganda. Umukubuza. Nedda sebo ina kasiginyi ky'abantu ke bamanyi. Omanyi omuntu gwe bayita ambassador sali omulala. Nangamba mbu yakuguza album ya Siteredde. Mbu yakola etya, wama yakola etya? Yakola bulungi. Mwesasula ne mwemalayo. Obuuza ati. Namukka samusasula. Nkwanjulira ekizimbe Yucha Heights ku Ntebe Road kuliko ekifo abaana we bazannyira ekiri munda giyite indoor kibayita Yucha Kids Paradise. Ekifo kiri safe ate kya mulembe nnyo era buli muzannyo gw'abaana mweguli. Kuliko Yucha Kids Corner, edduuka ly'engoye z'abaana omuli buli kalonda yenna omwana gwe yeetaaga okwambala okuva ng'akyali mu lubuto ow'olunaku olumu ayavula atengerera atambula okutuuka waakulira taata ne maama basuubira okuzaala. Yucha Kids Corner ebintu byerina sizoni eno birungi nnyo era buli mwana kye yeetaaga bakirina ate nga ku bbeeyi ensaamusaamu. Ekizimbe kino kiriko ne hotel gye bayita Yucha Hotel and Suites. Erina ruumu ez'omulembe nnyonjo ate nga abakozi bafaayo nnyo. Abagole mujje mufune obulamu obupya ku Yucha Hotel. Tuli wano ku Entebbe Road. Bw'oba ova e Kibuye tuli opposite Book House awali Zion Offices. Ate bw'oba ova Entebbe tuli Kibuye nga tonnatuuka ku mafuta ga Total. Kuba ku ssimu 0743 92 17 61 oba 0765 52 00 38. Jangu otulambuleko ozuule ekipya. Kale nyongero banirizaako mwenna gye musinzidde okubanga mutulabira abantu bange ab'e South Africa mbabuzaako ak'ensusu olw'ensonga eno show nagambye nti kantwene musajja wammwe gwe muwangaala naye mu maaso awo ajja tunyumiza alina olwaliro asoose okunkubaawo naŋŋamba mbu ye teri muntu asobola mujja South Africa kobe ng'omutwala mu America oba omutwala UK. Naŋŋamba South Africa kiggwa. Nina basajja bange benasanga awo Pretoria awo lwe najja ku kabalaza ne baŋŋamba cruise ab'omu America batusinga ki kati naye naŋŋamba cruise mujerega abantu be South Africa mbu tumanyi tuli basangoma naye omuntu we mu America talina kyatu kyaŋŋamba mukubisaamu emirundi egyo konze kale onaabitunyumiza. Ndina ambassador Sali olunaku olwaleero ku show gwe nakyaziza yakomyewo mu ggwanga Uganda naye nga ennaku zino atuulira ddala wali e South Africa. Njagala okutumira ku muganda wange Ibrahim Mukasa e Canada anti omanyi Ibrahim yasooka okungana ngamba ambassador bwakumangawo mukyazeeko Ibrahim muganda wange oyo yambeerangako nnyo bambi nga promotinga nnyo Ibra yakwanika nkomukamunye buli wamu yanteeka gwe kyoba omanya yanteekangawo ng'alinya boda nannoonya nangajja tugende. Ibra big up. Abantu bangi abalina history ku Ibra yali musajja wakabi yali musajja mulungi ng'ategeera media nga bw'ogitegeera kati. Alhamdulillah. Nawe ina tips ze wamukoppako. Ibra musajja wange yanjigiriza bingi. Ogamba otya ambassador Sali?
ffe tuba tugamba nti alhamdulillah. Alhamdulillah. Oli musajja musiraamu. Ndi musajja musiraamu. Erinnya ly'obusiraamu lye liri. Naye lwaki abantu buli omu anneekanga mugamba nti ndi musiraamu? Naye abantu bamanyi Ambassador Sally. Lyerinnya erikola ssente. Era abantu bangi nnyo abalina amannya gaabwe nga tomanyi mannya gaabwe ng'okitegeera nze Twaha. Omuwarabu lyayita Twalha. Gwe nga terikufaanana. Ati lwaki nfaananaki? Nga liri wala nnyo na image. Bali manyi ogenda kugamba Hassani. Amannya agobera Hassani awo Abudu. Nze Sali Twalha Ahmad. Ebintu byange bya Kiwarabu nnyo lwakuba nti ekitegeeza imaani ogirina nnyingi. Njirina ate nze nasoma eddiini ebyaddala si byakugezesa. Omanyi lwe nakulaba nali sikutegedde. Omanyi lwaki? Olina akaviiriko ke wali okola oba wali okakolerawo oba gwe wakayigiriza lutalo oba nga mukakubamu ki ng'olina akaviiriko ogenda tubulira akaviiri aka Ambassador Sally. Ani yali akakola oba ng'okateekamu ekizigo bannange wena mu mutwe bw'oti n'omasamasa Ambassador Sally. Eryo ejjengo. Ambassador. Ejjengo lijjukira eryo. Ani yali akola ejjengo Ambassador? Twamwina omuya yali atubba ssente naye nange namala ne mbiyiga ate bwe nalikola lutalo nanneewaggulako ye naakola mu ppaamu. Bannange ate anjokesa mu interview agamba oyo Ambassador yansusumaza ate nze namukola ejjengo lijjukira gwe. Nga litula kulinga erya Asha ng'erya Niyo. Buli jali yatolola bweri. Eryo lye namukola ku kizigo kyange nga napataddemu na ssente. Mugenda gwakola lutalo ejjengo. Ate naye waggula omanyi lutalo oyo gwolaba muzibu. Kati lutalo ajja. Ajja ava ekiwogo si kibula eyo mu kyalo. Akuba hit. Akuba hit. Kati awo manager Solo ne Yusuf awa KY manyi management ye bagitanga KY ngeri mukayemba ne Yusuf n'abalala ne Derek oyo wa studio bagiba tabali yali kwa DCR abo bonna team bali ba managinga lutalo. Kakati nga bagala kutimba tour ya kapapala. Kati bagenda babuuza ku batimbi b'ebipande awo titwagala tuwa ne tuteeke kaani nga babagamba temuyingiza lutalo ekyalo nga temunoonyeza Ambassador Sally. Oyo muzibu yafuga. Kakati ne Sylvia Namugenyi omujjukira mumanyi oyo yali akuba era yakomyewo endongo ejjempya ali mu America mutuuza anyumirwa avuga zi jipu ziri ennene. Sylvia era bwe nvaano kumala okukola concert ku concert esembayo e South Africa agenda kujja atwegatteko South Africa. Okay. Yani music wo mpya tugenda mu Tawana atandika ozanya ne videos yazikoze ziri eziringa ezaba Rihanna. Atyo. Naye kati nga tugenda mu kyalo eyo. Nyambala engoye zange ntekako shades zange ngera bulijjo dress code yange eno. Ndokola omusajja wa hit naye nga tafaana na buki bulungi nengama ne David Soko J. Yagala ekoti ezenene zijjeko. Wale buno bu t-shirt obo wekivubuka tuli baana bato tutwaka kwambala ate nga bali bamuzeeyi. Nkola na muyingiza bulungi mu rumu yange mukola akaviiri agamba ekyo. Gwasiga lutale ekizigo mu mutwe. Si kizigo namukola ejjengo yo fashion ne banneewo bazikola ba Asha baani tobalaba ba Ekoni kwena kakopa kali ka setting kwena kakopa kuba Ekoni tobalaba nga bakakola ka international kaviiri. Ambassador Sally kali akaviiri kamwe kamala mukane lutalo kali kamwe mwe uliriza era nga newe bakakupira enjeri kankuwe ekifaananyi. Ngena awo tuvaano ngera kuwe ekifaananyi ojja kiteekako nkulage ejjengo bera likola ki era ne lutalo ne ebifaananyi bye nga alirina lye namukola njaddireeta kati ampayiriza mbunze na omanyi yanne manya yagala nnyo sebo okuba unique ate naakolerayo ki ensobiri era buladi nali ow'ekibuga. Lutalo yagamba nagamba naye kano kokola kano lwaki nange tokankola. Yennyini yakasaba ate saamukaka ebintu byonna ne fashion biki nze role model w'embya fashion naye yanneewaggulako naye lwakuba nti Katonda bambi kyemwebazaako persistence akoze wali osiiga akaviiri sikasiiga naawe Alani eri yali fashion eri international kugambye watambulanga n'ekizigo mu nsawo era ekyokuteekamu kabase ekyengo
era ekiro wali ngenda ku stage ngasoka nempisaako bwenti abakazi ne bagamba oyo waffe ezi abantu basimba line kuvaano neeri ne banfuwa sente agamba oye muyimbi we kagwe tulina naye abakazi bali bakwagala anyirira obulungi ate kati webatanjagale bandiyagaddaani kati bandiyagaddaani lutalo abakazi nabo so baagala bisinga muza kubatulaba abantu muri mutya ndiwa omanyala niyo nayagala nnyo ebyonoonese I know mbeereyo nga nkulaba ne ng'abambi baana bahasolinga naye mwebale yenze muzukulu wa Mugema Ambassador Sali ndi wano ne Alani Cruz pangalira wali mu kibuga Johannesburg naye nga nze banzaala wano bannange ndi mutuuze wa wano yadde nga neri kale nnayo obutuuze okitegeera naye nga nze ndi wano abawagizi bange bulijjo abampita ne mumpeereza ku messenger ku Instagram nti Ambassador bannaye komawo naye bannaye abaana baggyeyo obuvidiyo bwange obukadde mbulabye okwo ku social media naye bannaye munjagazaaki abuyimba buli obukadde babutaddekaawo nesiwalamu waliwo nze balirawo obuyimba bubiri bwennyumirwa ziri ssatu Future noonya Future new style ekola kyosobola totya abantu aboogezi baleke agomadaala basekerera nnyato banensi saddiŋŋana amawolu yajjamu omukuto kayimba kanyumira nnyo okitegedde wakuba egundi ya introduction yali nnungi nnyo new style abatesi baveyo new style Ambassador Sali entandikwa y'obulamu ng'ebeera nzibu nnyo gwe bw'ofunako yiya abatuuze baba bakukongoola abantu wabitandika eri abagane Alani bannaye beewagga kati Alani oyo so we sing sense naye generation yeno endongo yammwe eyo gye mwakuba bajja ati twakomyewo omanyi lwaki twanyiize tolabanga balegendi batandise okukola shows kuviira ddala ku Serena yadde nga tebanatana music mupya Agite yagendayo n'agoba njagala ombuulire mu bantu abakubye Serena bonna mu generation eno waliwo asinze Semakula n'Aruna ne baani abakadde kyo kigamba zima tewali abo baagoba so that is real music era abaana abo balina okutuwuliriza ennyo ne batandika okuyimba real music owa Uganda owaki tokakambeera sigwe wetonda obwongo ky'obukooya kola nga bw'osaba eyakutonda yalina okukugabirira oluyimba luba luwedde ne bw'otayongerako oluyimba luba lukoze eki kayimba ka Future kagenda katya ekimbonyabonya nnonya Future manya obwanvu kibi pologoma bwoterwa nakekulya kalika wagenda okuva ng'olina ennyimba nga mmeka nyingi nnyo waliwo nesikyajjukira waliwo ne lwenalabyawo nali nalukola ne Maureen omanyi oluyimba tayita eyo gye bayita tuli bafumbo nali ndi awo waliwo oluyimba lwe nali nakola ne Maureen naye nga tetwalumala yaliddemu nenduvaako kuba Maureen nali nakola naye oluyimba lwe bayita tobasekerera nga bayambe naawe tomanyi bibyo nkya ebiyita ekiro bagera teweeyibala ndumanyi okyeyita omulamu naawe weewo toyita naye bangi betulabye basekanga naye lwabalya twayimbanga bintu biri siriyasi si byakyamuukiriza kati nali nakola n'olwo ne Maureen ne lutambula bulungi era ku World AIDS Day wano welubeera ku mpewo wona naye nali ndaba mu video zo bambi wali oyambala amakooti oba ani yali akutemera ekkooti omanyi twasangawo bali abasajja betwalina ffe abatu inspiringa abali mu Eagles production they inspired us exactly they did inspire us kandi naffe betwali tugoberera ssebo ng'abayiwamu ekkooti zaabwe naffe netugamba katukole ki era naffe nga tuklikingako ku audience yaabwe okitegeera nga naffe tulina okuyiwamu ekkooti ne tusuula n'ekitogi endongo netabuka ndi Ambassador Sali tugenda kunyumyamuko ensonga zijja kubeera serious muko because he really has a long journey gyayinza okuba nga ata abuulira abangi I believe abaana abamu abajoyininze maybe ebintu nga bitandikidde ku internet
biri abiri oba toyina nnyo kyomanyi nnyo ku Ambassador Sally naye tuulawuliriza naye katwogera ku music fe abaaliwo ebiseera ebyo nga music reading omuntu agenda mu show n'alaba music n'afuluma ng'agamba ya Ambassador Sally was a very big icon mu music industry eno era akyali exactly batugamba mwali mweyagala ne Mariam Lady Mariam Tinati nengamba ya nenze nange ne bwe nali badde nze mu biseera ebyo era kye nali badde nkola kubanga era ye muyimbi yaliwo yali asinga obulungi n'okulabika obulungi by then n'obuto mweyagala nkugambye ye muyimbi yali asinga okulabika obulungi by then nga muto sibo kiri yeah, she was a very beautiful girl. She was once your girlfriend. She was my workmate. She was my workmate. Ambassador. Be straight. She was once my workmate. Tomulabe nga twali mu GSS. Twalina bandi. Tojimanyi? Ojimanyi. Yadde toli wadda nnyo naye wali ozze. GSS nanjimanyi najiraba. Era toka Kambeera. Oluyimba olumanyi olwo lwali luzitowa. I wrote that song in 5 minutes. Yeah, era mukama wange twali awo akawungeezo manyi yavanga ku kisaawe ekyo yali akola. Najja ne tunywa natukuŋŋaanya awo. Bali bamuyita Geoffrey Scott Sempiga the late yali akola mu KLM ya France awo Entebbe. Yanga ye manager Entebbe awo bambi. Mukama Katonda amuwummuze ekisa ne famire ye. Bangamba yali mugagga. Agikuume. Yali mugagga ku mutima. Yali mugagga nnyo. Yali mugagga kuki? Ku mutima. Obeera omugagga ku mutima ebintu abantu basobola okulaba nga oli mugagga nnyo. Kuba obeera omugagga ku mutima osobola okwerabirira n'olabirira n'abakuli around. Kati yali Scott sirwa kuba nti yali mugagga nnyo naye yali ayagala nnyo music, yali ayagala nnyo abantu. Sirabangako ku muntu mu nsi muno gw'osanga nga bamuleetedde emmere yaawo ng'enjala emuluma n'akulaba ng'osiiwuuse ng'enjala ekuluma n'agikuwa n'agamba kaŋŋume nze nja kulya edda. Nze simulabangayo omuntu ng'oli mu nsi muno ngitambudde ali ogwo. Simanyi oba lwaki abantu abalungi ennyo bafa mangu. Naawe singa wamumiitingako wandiwadde obujulizi. He was a very good person. So, and he was passionate. Yatandika GSS. Natukuŋŋaanya. Soka kubeera ne aliyawe oyo mugenzi bambi. Aliyawe yomanyi. Mumanyi. Omujukira. Yayimbako ne Betty Mpologoma. Kindi ku mutima kineki ate oba kinnemya n'emmere nga ndowooza. Yayimbako abawala b'enseno bangi naye goyagala si kyangu mu Diamond Production eyo. Bambi namusanga ne aliyawe. Naye lumu simanyi yajja kirowoozo mba ndi eyo mu safaari eyo ku bizinga. Ng'essimu evuga ku simu yange nga ŋŋamba sebo bw'atyo swaba wangi sebo nze bampita Geoffrey Scott Sempiga Sebagulu Musoke yalina amanya nga 10 naago nga gonna agasoma n'agamalayo ne mugamba muzeeyi nkuwulira ndudde wano ku JSS oli wakonze ndi mu safaari naye nja kudda next week ku Monday. Era olwajja ku Monday nga sinnaba kumunoonya ye n'akola ki? Nankubira neŋŋenda nenvuga neŋŋenda ku GSS awo studio yali awo Makindi awo opposite paka lasti kati weri ekikuba ekigenda ku Kereziya awo. Yakola studio n'aleeta Dr. Fizo n'amuteekawo n'agula ebyuma bya video n'agula ebyuma bya stage n'agula track ebitwala n'atugulira emmotoka ezitwala ku show buli kimu n'akiteekawa. Nange bwe najja n'ayongerako emmotoka endala Nuwa diesel yagitumya Dubai n'agamba gwe director ogenda tambulira mweno ne director omulala aliyawe n'amuwa Dudu Vanet. Kati nange twalina Nuwa gye twalinga tutambuliramu awo endala eyanga awo. Kati emmotoka ne zibaawo nnyingi ninga buli kimu akituteereddewo Mukama Katonda amuwummuze ekisa.
amumuze mirembe omugagga yafaaki okitegeera so kyatu setback yali y'amaanyi ekyo kyasuula ekibiina ate kisobola okubaawo kitya kubanga twali tutandika buki butandisi ekibiina tekinatandika kukola ssente naye nga tutandise okulirizinga music mwalina music omulungi okitegeera nga tutandise okulirizinga ki music kubanga buli kimu twakirina yawe nga awandiika nze mpandiika walimu oyo omwana Yakubu Kyeyune yayimba ka chorus ako tokakambeera muto wa Ali yawe ng'awandiika oyo Yakubu muto wa Ali wamma Yakubu yasooka okunyumiza emboozi y'okufa kwa Scott okitegeera era olaba yawe yabeera depressed paka naye we yakola ki we yafa banga yawe mwajja depression yatandika okubeera depressed nga kwegamba alaba ensi tekyalina mugaso manyi seba abantu abamu batyamuko nabo mu mitima naye kati mulimu abantu abagumu nga ffe embeera ekukuba n'ogamba ebe enkubidde wano kampitewa wali Chikutwalira obudde bungi okwekolako naddala bw'otuuka ku kukola akasige teweraliikirira Prem Touch Makeup Studio beba kugumukola obusigo obuwangaazi mu bika ebyenjawulo okuli microblading nga kano kawangala okumalira ddala emyaka 3 microshading nga kano kawangala okumala emyaka 5 saako ne combination ya microblading ne microshading ku Prem Touch Makeup Studio tukola ne facial okendeeza amasavu okujjako obusundo tattoo tukola permanent hair removal okosako ne body waxing. Prem Touch Makeup Studio tusangibwa ku Ginger Road ku kizimbe kya Toban Center omwaliriro ogusooka Suite 51, 52 ne 53 nga wakava ku Food Hub. Okumanya ebisingawo kuba ku Note 755 536 697 oba Note 773 878 669. Prem Touch, where beauty meets precision. So bwebito byawera eyo group nekola ki kati awonze nenyinga studio nengamba ekibimalawo byonna ki nenda ewa Mozart nentanonya future nerukuba werwakuba ajaruna nanteeka mu akasimu awo owai nze aji wano konzo ogamba otya ajaruna bale njagala ojje kuri production yawo nga ba Evans bavuddeyo bazizi etabuse kati awo nga ina Mary Bata amutereddeyo disappointment awo nampita ne bongerako ne Stabu Natolo tujanja wazenga ziri waggulu ne tuddayo banaye kurimu netabuka ate awo nga nina nonya future n'oluli omusajja gyagenda ambassador ako ensi nebuuka mu bbanga ulira awo netukuba kurimu netugenda awo netukola omuzanyo bali baguyita enkanamu n'abazanyi ba Shafse Mogere ba Patrick awo Bati Valley mwezi mulamba Friday Saturday Sunday nenga buli lunaku tugoba ba Masaka ntumutuza wansi netukuba safari nga kuri mwegenze waggulu nengera bomanyi poor management y'abana Uganda era kibina nekifuna muki ebizibu nekifuna setback paka kati nenga abakiri mu fenna tuli balamu nekyo tekikola ki tekiriyo ne ambassador ni yakwatirako gwengo yingira kundongo era wavaawa owanze navaawa banna nze kati munange nali ndi awo nali kujja mu session eyo emasanafu eyo alwalo omusajja bamuyita Abdulatifu Sali musajja mulema bwati ye Sali nganze yanyumiza emboozi ngamba edda yayina ekibiina nga bakiyita abalema tubebbere yansanga kujja mu session nanga mwana ngoyimba bulungi nzize kubuuza kanti mpulidde gwe bakuyita Sali nanga naye wali recordinzeyo konze sinaba kuti ku city code yanko nanga naye wali ka studio gye ngenda okutwala nkubirako ku Lwokuna ne mukubira ne nya boda nantwala ku studio nga bagita Hypercom 2005 Hypercom eyo we natuukayo era nasanga producer oyo Isaac Katerega nga ali mu kumixinga luyimba lwa Tindatine lwenyini olwo 2005 nze naluwulira lukyali mu demo bambi love yamwe yali yakuwangala love etyate kati ate nga nali mumanyi no anti love bwete etandika mu ne past omulungu oluyimba lwe nasangayo anti olwo mukama nga ateeka
kati waliwo omuwala era namusanga mu jam session wamita zamu n'abaliika neŋŋenda naye Isaac ne mugana nsobola okuwandiikamu obuyimba awo ne neegezesa omuwala oli ng'ayagala okuyimba ng'ayimba nyunyunyunyunyu naye bambi teyafuna maanyi busobozi bukola ki bweyongerayo ne muwandiikira obuyimba obwasooka awo omuwala oyo namuwandiikira obuyimba n'aburecording Isaac nga yeesasulira eza studio ne bubeera bulungi kati mbeera ndi awo ne DJ Michael gwe yeeyita kati King Michael ng'ayingidde muganda wange omanyi naye eddira nkimanga nze emugwanya nanga bannange nze wano aze Isaac awo kubaraga n'aleesa akayimba ka Berolaga gamba Isaac nina akayimba ke nafunye omanyi muzibu mu kusampulinga ennyimba z'Abajamaika oyo Michael oyo gwola akati agamba naye neetaaga y'omuwala anyimbireko koolasi ne bino ebigambo bino okubiyiya obuki obulungi bino nga Isaac amugamba ati ambassador wuuyaawo alina n'omuwala ayimba obuki obulungi nga tukola programu ng'enkeera ndeeta muwala ne Michael nga ezo ennyimba ezo z'olaba nze nazikola ki nze nazidirectinga olwo olwa Berolaga ne wandekera omwana era oyo omuwala nze mmanyi gyali omuwala eyaluyimba bamwita zamu n'abaliika nakomyewo bambi nanoonya yagenze na wa maama wange gye yafunye essimu jjo nankubira oyo mwana naye Michael wandekera omwana ngenda nakulaga video ze wano ng'ayimba chorus waliwo gye yampereza zi video ze eryo nga yafuuka mukyala mukulu kati naye nga yayimba chorus ezo kati Michael era n'ateekamu kakazi ke mu video nga bamanyi ke kaayimba kagenda nako kubako kaali kalungi oli n'amuvaako nanyiiga n'akaaba Michael teyantadde mu video ne mugaya byayendongo w'ebito ebibaaguma kola ennyimba zo ne bambi Katonda teyamuyamba kufuna linnya yandifunye erinnya kubanga she was one of the best performers I know singa yafuna erinnya olaba ekifudde Shiba wakabi kubanga she's a performer. Uganda lacks performers. Yeah, Uganda lacks performers. Shiba ina stage presence ya amaanyi era kye kimufudde ow'amaanyi era olaba ne musuuza naye era kufaayo nnyo ku stage eyo kye kyamufuula owaki ow'amaanyi. So it is music, dance and what? Drama. Kye njagala okulaga abantu mu gwokubiri awo kula Bonita show bweteeka okukola ki? Nze ndaba concert z'abantu abafunye omukisa ne bagenda mu Serena Hotel. Nziraba kuno ne ngamba neka musajja oyo musajja w'amaanyi sente endongezi muwadde naye tasobola kukola ku research n'akola ku show eweesa erinnya ly'ekitiibwa just bakyusa ngoye balinga ababeera so omala wanika mike awo fashion show kola chorus eyo mwana asooka luli olwa Berolaga Michael ebyensi binyuma bwebiba Berolaga obonyonywe jagalanda ebyo. I directed those choruses. Olwo ne luggwa n'agenda nga MC wakulidde eyo ne DJ Future nakuba weekend ne sponsorship n'agifuna ku Berolaga nitandika sponsoringa sebo night yaabwe ey'okulido. Michael nkubanja gwe yaye ne tuddayo ne tukola wandekera omwana era ne muleetera zaamu wange oyo ne tudirectinga chorus era oluddo ne lukuba hit boda kuki boda Hypercom yalina ezo hit yalina tindatine yalina wandekera omwana yalina ne siteredde olwange eno gye ndi siteredde naye naawe saasira boda to boda nga tukuba nno ssebe byadda ne Hypercom producer Isaac Katerega big up watuleeta bambi ezo albums zali zakabi albums zonna ezo. Kata Isaac aliwa bambi musajja wattu producer Isaac mwali yaddayo n'asoma ebitabo nakola ebintu bye biralalala ng'omuntu naye naye nga yatuleeta bambi yatukubire obona ne luli lwobadde ogamba kola kyosobola ezo zonna bireze ennyimba awadi y'obufumbo enseera za busungu imba bwange obwo nawo ne bukola bambi ne mama atumanga amannya kati oluyimba enseera za busungu wano saazo twalwisedde obusungu busungu mwama mwasazeeko dda naye mwedda nedda oluyimba baali baluyita ensi lwakuba nti nnyongeddeko nekiringa chorus bwe yali egenda naye nga title yalwo baali baluyita ensi.
Olubadde olukubakawo ne ku ssimu yaawe nonangire kooti omanyi oba emize gy'okulangira bugiri baggwamu ddi negwe eri ekkooti ogimanyi saba ekooti yali yabbeeyi yava London oyo omwami omulabye yali mu vidiyo bamuyita Nathan Mwanje era ngendagendako e London Jose Jobs Link agenda kunzizaayo e London ku show Jose sebe yo kampani ya Jose gyolaba ffe twagiggulawo 2015 fe show yaffe gye yasooka otegeka Jose mwebe yasooka mwayimbira Westeria twayimba bali bayitawo kafu bali bakaita something banquet suits waliwo holo yali nnungi nnyo tugikuba nejjula 2015 nze Mary Bata Ajaruna Khalifa MC King Kong olemanyi era azina amazina oyo bambi King Kong omugenzi rest in peace King Kong yali MC nga nazina amazina ne bamufuwa pound then kwaliko ne Gravity abo nabonna nze nabafunira visa nze nagenda wali ne mbakolera ko visa 2015 ne tugenda tukuba Jose Jobs Link yatandika naffe on record era kati agenda kunzizaayo mwaka ogujja ngende nnoonya omusajja oyo Nathan Mwanje abeereye Bungereza omusajja oyo yankolera vidiyo ye yensera muza busungu bambi nnoonya omusajja bamuyita Nathan Bwerenga simanyi wa waali Bwerenga oyo nja kubuuza Kasasa yamanya abasajja abo gye babeera Kasasa buli gwomubuuza Kasasa poza South Africa disani gyali namulese sente yazifuna anko wange ate osobola South Africa n'otaba na sente katoloba musajja ki lwaki ambassador Sudia nubairawe bweboogera ku nzimu ku basama n'ensi abantu abalina wano abaana be South Africa balina wano nedda ssebo bannanga abaana be South Africa bamanyi sente be bazirina kati gwe baani abalala bomanyi nawe Abamerika obamanyi Abamerika abaana ababeera mu Amerika balina sente ekyo kankireke sigenda kiyingiramu nnyo kuba sibeerangayoko kati gwe yabeerako eri neeno Kasagu ngambye nti balina sente kubanga Amerika yesinga obugagga mu nsi yonna ndowooza ensi si bwe kiri bayinza okuba nga be basinga naye wali ssebo abantu baawo si bangu lwakuba ensi eri mu Afrika naye abazungu bagireeta ne bagisuula awo mu Afrika era nga wasanze omugagga we South Africa omutuufu munnauganda abantu babeere nokuwolokoso simanya abe South Africa simanya bikibu ebisole ebyo simanya basangoma biki era bangambye batugamba wano batugamba oba oli wa kusatu oba wa kuna mu bantu abalina amasaba amanene South Africa anti kati ndozo biwulira bagamba amasalasali yakolesa be South Africa awo kati ndozo owulira ebiboozi si byebyo mu luzungu bakita hiyase si bwe kiri kyova njagala nkutwale manyi concert eno tugenda kukola concert wano nga 7 February nga 8 tukole wali ku Buddu Gardens nga 9 tukole wali ewa Mitanda ku Zavi Pataye Bujuuko owulira then tukomekereze Randburg South Africa shoje gwera olubani abakolekedde South Africa webali ero jabbala bakalango jakalaba ono ogendo batogende njagala nkutwala obeereko nange weeks meka ebibozi byonna bawulira ebitakwatagana byonna ojja kujja wano tule mu kamera y'obisangulewo ojja kakasa nti bannayuganda abali South Africa bakola big private schools owned by Ugandans in South Africa just agabiri 20 only 20 nenga nsobola okukulambuza agawera n'enkaaga Ugandans in South Africa bebamu kubasenza private schools olaba Ivani yali teyasoma bitabo yafaina amasomero mukaaga colleges Ivan yali yasoma nga bali wamu ne Zari yafanga balina amasomero mukaaga mu big cities alo tola Zari bwanyumirwa mulaba akuba nsasi go Zari ngabo mulaba akuba nsasi
naffe batugamba andi njagala mbikulambuze ntwale mu office ye watuula ogirabe office eva kuno n'eri. She's a principal, she's a director. Kati ambassador okola ki South Africa? Aha, tokiraba. Kati naawe era we nabikugamba wano mu bigambo tebijja kunyumira. Bijja kunyumira. Njagala nkutwale eri ku concert esembayo nkutwale nkulage nti Nyegerimonti gameti kati awe wange. Bwe kinaakulema. Ate kinanema buuza ndijo yabaddeyo. Ye namulambuza byenkola ne mutwalako ne wange. Martin ndijo tuvano sigena kunyumiza kimna kimu. Ebyange saa bikunyumiza kubanja kuba nesodia. Martin yabaddeyo ko twakola na Asia yasembayo ne Sofia Nantongo ne Jula Bwete. Kanyalo omukubire nga tuvudde wano ku interview mugambe tomulabye wali? Mulabe. Ya mukubire omugambe ambassador Sali wabeerako naye yakulambuza emirimu gyakola yakutwalako ewuwe. Mukubire? Mukubire. Kubire wano nga tuli ku show. Kubanga nze bagangamba tuli mu kamera ekirungi saagala taagala ogambe nti we navudde wano ne mugamba nti waaye kola bwoti nze banange byensangano bangamba abaana bafa bali South Africa kani ngamba ambassador Sali atandika atyo okunyenya ensaasi namba eri busy obadde okuba direct ne bangamba ambassador Sali anyenyeza nenga taliko kuba kufaananyi ambassador Sali kati naye atudde yesibye olubugo akacha nze ni public figure I know owuliriza sisobola kubeera mu bintu bya kiyaya nenga gyebira tebiriyo nange mbiwulira nekireka baali babikola ddadda nnyo nze nga sinakola ki sinagenda ate ebibuga byembeeramu owuliriza surroundings zembeeramu abantu bali busy nnyo ku mirimu. I'm so connected with people that work. Nze we nagenda nze cousin brother wange ali awo Durban. Haji Mulamba omita Haji Moses Makungula. Era we yasooka oku employinga nampa omulimu mu marketing ina hotel nga bagita Serena Hotel nga nene nnyo mu Durban yawo. Okitegedde nga nze marketing manager wa hotel eyo. Era nga mugamba omusala gwange olina ogunterekera. Tutegeraganya. Atunda motoka, atunda spare, kati atunda spare kubanga hotels yazigala nga COVID yakoze eki azze. Kati atunda spare parts, atunda na motoka biki era wajja mu Johannesburg okusuubula nze musuubulira mu auction. Okitegedde. Wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulumu kulabirira n'okuyoyota ensusu. Tukola facial ne tukupepeta ka face ne kawawera nga aka baby. Tusiba n'okola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwe kansa. Tusala enviiri mu buli musono ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiyo mulala. Tuli muyenga ku Tank Hill Road okulira na Italian supermarket mu basement. Essimu tuli ku noti 72 682 953. Teweerabira saluni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor, a world of beauty. So ebintu byetaaga mmwe bannamawulire kuba mulina omukisa ogutambula. Kuba gwe Alan wagende South Africa simanyi nakuze wamalayo. Namalayo weeks zange 2. Kati mu weeks ezo 2 era tewakola research emala oba watuukira mu kyalo. Tebakkiriza oli omugamba jangu ntwaleko naye nze waliwo omwana gwe nasanga mu Bali South Africa. Nangamba nti gwe wana abaana bakyusa amaloboozi. Enter. You put here around 10,000. Siba bitu ebibani. Ndoza ya kulimba oyo. Kati nze mbadde nkugamba nti basobola okuba baaliyo obanga gye bali. Naye nga sibinaako nnyo experience ng'omuntu kubanga ebintu byonna nno bye twogerako n'ebyo ate bisinga Uganda. Okitegedde? Anti ziri branch. Bebagamba nti Sangoma kigambo kya Luzulu. Kitegeeza omusawo w'ekinnansi. Abasangoma. Basawo ba kinnansi. Kya Luzulu. Kati mu Luganda kitegeeza omusawo waki? Kati abasawo b'ekinnansi mu nsi yonna on record basinga Uganda ate nga bafere. Naye wano ndooza aba wano bo kiri nnomo ku mmwe. Nedda. Wano culture. And the other countries African. Naye kati eri ewammwe. Abaana babaguddeyo branches. Aba wano
bagende ne bagolawo branch ekitegeeza ababikola wano be balina ne branches eri kati ne bano mubakyazeeko wano mubabuuze nti branches zammwe ezeeri zikola zitya kuba be bamu era kati nze bye nava wano nga mmanyi mbwongo bwange era mbikola nze ndi kinyoozi manyi osala enviiri wuliriza South Africa nayo saloons bbiri naye nze sikyasala nviiri kubanga omulimu ogwo ngukola ki ngumanyi nava wano nga nze ndi professional mechanic mu gearbox awo nkola clutch plates ne brake pads what pressure ebyo nabisoma nze ndi muyimbi era nina bandi bagita the classic vibes band n'ebyuma mbirina South Africa era musama abayimbi kubira Azizi kubira Hassan Nduga kubira Lydia Jasmine by the way yasembye last year buli mwaka mbadde nkola concert buli mwaka mbadde nkola concert naye nga ndeeta nfunayo wano guest artist okitegeera yes kubanga ebyo byemanyi bye na developinga tutegeraganye music buli wamu eri tuyimba ne tuyimba ne copyrights vulindela ezo zo nyimbo zimanyi kati beba mkokozi dali nala era mdidana vulindela era mumuniza okitegedde atuyimba ezaffe ne tuyimbamu ne hits eza Africa ne tuyimba ne lingalo oyo okitegedde nina n'abaana aba South Africa mu bandi bayimbira ddala bulungi nnyo kati gye tulina kati nagattako ne bakyali bange ne kitabukaawo ne ngattako bbire kasodde nezo sente ozikoze ne ngattako Addison Kasasa anko bbire ali atya ko bbire gyali eyo era mu sama tuba tukuba ndongola kuba kati navuddeyo anko bbire wange baali bamukutte bambi naye navayo bamutadde baani abali mukutte abapoliisi anti yazza omusango omusango bali bankutidde bakugamba just yakolamu ka mistake awo ku kkubo eri waliyo kye bayita stop signs stop what wano simanyi bosobola ziteekawo kubanga amakubo gaba gajjuddemu ettaka so okwebikka naye ngeri waliyo stop signs kati gwe giyiteko booti emipiira giddeko mu maaso gaayo booti kamera ng'ekwata eri poliisi ziba zeetala everywhere okitegedde busangosango butonotono bwe butyo kati yali mupya bambi South Africa kuberedde etya ng'omuyimbi kyanga oyingira era mu ntandikwa yakyali kitya okuva eno nga celebrity n'ogenda South Africa kyali kizibumuko kati nga beewuunya lwaki omuyimbi superstar wava wano nga kiganye nga tekiganye naye bagamba a wise man changes. Twali wajudde kitegeeza abe South Africa ambassador sali antwala ku South Africa omwaka ogujja buli kimu bakifuna era byonna nabibayigiriza nabagamba audience ne bagamba ngenda kukola buli kintu wano mu kirabe nga bwe tukikola e Kampala ngenda kukola band tuyimbe live music ne bagamba tebisoboka ne mbikola nga nendongo njikubisa ba South Africa ne wamma abazadde era abakulaba nga tetunagenda nnyo wala abaana bawe bakola ki South Africa bali kuki abaana abasinga anti nakugambye haso owuliriza zifaanagana ensi yonna kati nze natambulako nengende Bungereza nengende Dubai mu America sigendangayo naye bembuuza ababere Boston awo bangamba era byebimu kuyiriba kunoonya mirimu bochanolinga kuddayo kusoma okitegedde kati haso zonna zonna muki mu nsi zikola ki zifaanagana ekyawula ensi endala ku yaffe karense zaayo nti eri wenfunayo randi bibiri bwe biti 12 wano mba nina ekyetaano banyinamu ekizike kati okitegedde kyegamba nti kati okwanguyirwamu kuba kusobola okubaawo because currency yawo eba nneneko bw'ofuna $10
wano boine emitwalo emeka 37 kyekyo kyenjawulo ekitutwala eri zo green pastures nti mama wo omuweereza 10 eri 10 oba okikozesa ngera olukumi lwa wano bolukola kubanga mwoba otambuliza obulamu naye kati ate 10 wokisindikira mama wo aba alina 37 ekikumi kya South Africa ekyeri mu America kati ekikumi kyeri e South Africa oba ebibiri bikola emitwalo 5 plus wano ebibiri kati oli nawagamba banaye ndi wano ndi staka netagamu ekyetaano kati ekyebibiri eri nga ngenda kiri amu ekyemisana ningamba kanchiteke ku mobile money ya mama wange mba muwadde ekyetaano naye ngeri muwadde just yebi rand bibiri obulamu buli butya ng'omuntu yakayingira South Africa ambassador kubanga oli public figure kyoyogera artist omwana ali ayagala okusaza ticket olwaleero oba ayagala okusaza visa olunaku olwaleero aso kitegeera n'ategeera kubanga we babeera wano babagamba jangu eno oyoole which is very wrong very wrong because nze okwawukana ku bantu bonna abaali bagenze ku kyeyo nze saagenda by mistake South Africa South Africa yensi gye nalina akagendamu emirundi emeka nenkola research yange neŋŋamba nti nga wendi omudongo nina chances zitambula naye bwe nnaabanga nkaluubiriddwamu katono nnyo nga bwe nugambye nti twalina management yaffe n'ekyankalana neŋŋamba let me take a break naye ngiteekingirawa okitegedde muwino bwogenda okutunda engoye bajja kuwoganira ambasada abananga omuyimbi wuno neŋŋamba kansooka enfulumemukko naye nga ŋŋenda wa wemba njagala ofuluma we nakola research we wali nti waliwo freedom of movement nsi abazungu naye bagizimba mu Africa tuli baddugavu twekweka mu baddugavu baayo n'osobola okusurvivinga nti tebakuyiribya nnyo waliwo freedom eyo first of all obeera ne freedom of movement ng'osobola okutambula olinagamba ndi Pretoria wano n'olinya bus oba gye bayita how train bagikulinyisaamuko byebyo kati njagala ojje bikulambuze byonna n'olinya train abantu bakulaba nti byo byogera butonotono era ebatandaba eyo nga bamanya anti gojja kubooganya ogge nze nzikiririza no ng'ogenda okitegeera kati waliyo freedom eyo of movement nti nowa police wakwata mugamba munange ngenda ali kulaba muganda wange biki passport yo gundi yo nga yaggwako ngenda kugitereeza osobola okunnyonnyola wapo police muddugavu munno kati yo freedom ekola ki jeri kati ezo zonna yo research gye nakola ki nemmanya n'abantu abaliyo ninayo ba OB ninayo ba OB be nasoma nabo ninayo abantu b'oku kyalo nabambi wayimba nabo abayimbi tewaaliyo nnyo abayimbi waliyo abaana abatandika okuyimbira eri naye tewaali muyimbi nze gwe ntuukirako ng'ate bannange kati abasobola okujja ne basanga nga nze gyendi okitegeera kati nemmanya nti njagendayo nze saagendayo by mistake nagenda mmanyi abantu benyina okubeera nabo nagenda mmanyi nyina we nsobola okubeera kati omuntu yenna ng'ovudde ku kya South Africa yokka tolinnye ennyonyi n'ova wano ne bagamba bugenda ogwe mu America onoolabira eyo tokikolanga bw'obeera mu nsi muno gezaako okukola emikwano in and out bw'obeera nze nnyumyanga n'abantu nga noonya ennamba y'omuntu oba ow'Ebungereza ng'oyo nenyumya naye nenkola y'omukwano kitegeera nenkola kati nemwe ngenda mu America nsobola okusurvivingirayo kuba nina abantu mu America benjogera nabo nga 10 kati naye nga sigendangayo for so many years nyinayo abantu bencommunicatinga nabo kati omuntu yenna agenda ku kyeyo muganda wange oba ogenda kukyawa oba kukyawa teweetantala wano kutunda ttaka okufuna visa ogende bagambe mbonoolabira eyo kati ogere ku kya South Africa omuntu yenna ava wano omuvubuka alina okumanya nti eri ani amutwala atuukira waani kubanga bw'otuukira ku muntu eri aba ne responsibility ekuwanirira ekulwanako ekugayidinga awo togendawo awo gendawo kino tokikola kino kikole ontegedde bulungi kyegamba South Africa nkugambye n'ensi endala bwe ziri togenda mbogenda mbujangu oyo olwoyola ki sente ng'oziyolawa
sente za kukola ngera bwokola wano alani sente bazikola bukozi tugambe South Africa sente jeziri because uliriza jeziri because waliyo freedom yokola ne currency yayo yamanyi okusingawa ekyokubiri taxes South Africa emirimu egisinga gyonna egy'abantu bawansi egy'okweyiya tegijjaako misolo gwe bwogenda n'okola saluuni ennungi nga bwolaba zino ze tulina wano mu Makindi ezo eri tebazijjaako kujja n'agiggala kyewali era bagambe balaba eno saluuni ekola mmeka bagenda okulaba tosobola tofisa bukadde 5 omwezi kati kunza ate aweereza ewaka mu shillings nze mba nfuna sente because nsobola okuzibya olunaku nga nkoze emitwalo 25 egya wano manager Josh nkutumiddeko South Africa okitegedde kyegamba nsobola okuzibya olunaku nga nkoze emitwalo 20 ne njikoze mu salon ne njiweereze wakajiba gya mugaso naye erizi barandi 10 kale kitegeeza nti ku weekend osobola n'okukola million ezaawa munaku ezo 3 nga esaluni eri busy bwe bito nti emirimu egya wansi gyonna gireeta akasente kufa abamanye ennaku yaffe nti eri osobola otandikawo ekintu kyonna kyokola akasobeera n'obwongo nti mmanyi okukola kino ne government esupportinga nnyo ddala abantu ba wansi abo because ate abantu ba wansi be basupportinga zi company eki ennene bwe babeera bangi nnyo nga balina freedom y'okukola ziri company zebajjako omusolo omunene abantu ba wansi bazisupportinga ba investor bakola ebintu eby'amaanyi abantu ba wansi baba freedom y'okukola ziri company zibajjako omusolo omunene ziba supported nnyo kitegedde kyenkulaga yensonga lwaki waliyo freedom ya movement ne freedom y'okukola ontegedde kyenkulaga so bwoba hasolanga gwe obwongo bwo buli open ng'okera ku machano ga kati manyi okukola kino kankitetenkanye manyi okukola kino kankitetenkanye osobola n'okugenda wali ng'oba oli makanika wa pikipiki n'ofuna omuntu n'akufunira ekifo awo n'oteekayo ekipande biri ebintu bya online osobola okuteeka akalango kuno okumala 5 hours ng'otandise okufuna essimu nga 10 abantu bali connected internet ya layisi buli woyita waliwo wifi you just connect ogenda mu restaurant okulya emmere ne bagamba be bakwegayirira tulinawo ka wifi wano oba oli board nga emmere ekyajja teeka omwana yakwesooka n'akuteeramu gondi password n'otuulaawo ng'okola ate ng'olinda emmere buli wamu internet weeri ebintu ebireeta ssente byebyo mu nsi omugwira ofuna omulimu kiri kitya tojja gufunayo omulimu tosobola gufunayo omugwira okufuna omulimu e South Africa ng'ovudde wano mpozi ne profession yo ng'ebitabo biki nga bingi nnyo doctor abantu abatono ennyo mu nsi teacher naye ng'era teacher ofuna era osobola ofuna mu private schools era ez'Abannayuganda ekya connection kati nze society y'Abannayuganda nze nina amasomero nga 7 nze ngakolera obulango bwaki obulango bw'okulanga essomero advert wabiyiga dda of course kati nayo n'essomero nga nze master wa entertainment ngera ntegeka ne graduation bizituuka budget ebeerawo ne baŋŋamba jangu graduation etuuse nendeeta buli kintu nentegeka tugenda kukola tutya biki entertainment bazadde biki oyina oteeka okubaayo ng'obwongo bwo buli open ng'osobola okukola emirimu nga 10 sola vano nengena nesaba okukola mu supermarket tosobola mpozi ng'olina ID ya South Africa ate aba South Africa nabo emirimu tegibamala bannansi era ekibalwanya ennyo bagamba abagwira batwala emirimu gyaffe ate nga abagwira tebalina mulimu gwe bakola ki gwe batwala just abagwira bakozesa advantage ya freedom eriyo eya movement n'ey'okukola nti emirimu gy'owansi bagikola ki ekitegeeza tebalimba mwana wano nti jangu tukuvaye South Africa ogenda kukola security simanyi ogenda kukola simanyi cleaning eri teri biyumba okujjako buli afunamu bannayuganda kati waliyo bannayuganda ng'akozesa bannayuganda 50 nga munnayuganda
katwalo waja inawe somero Johannesburg sijja dyogerako nnyo naye ayina bannayuganda abasomesa nga 10 mu masomero ag'enjawulo tutegeeraganya bannayuganda ne zali yennyini abalina waliwo ne muganda wangaawo waliwo essomero ly'egambye Greenview College ne gundi namusanga bambi ayinayo abannayuganda ali ne ali ali mawali ayina bannayuganda bakozesa naye alina essomero obadde okimanyi naye alina essomero kati ebyo babeera wano nga babagamba asemayo South Africa ebyo byadda byagwayo dda nze kennyini n'abannayuganda benkozesa 8 nakati gye bali bakola kitegeeza South Africa tebanimba n'envaano ne baŋŋamba mbu jantu genda okufunira omulimu South Africa basobola okukufunira kati nze nsobola okukufunira naye omulimu gwe ngenda okufunira ng'era nze ngutandise nti alaniyiga masiini oba mukwano gwange munayuganda gwe mmanyi oba munayuganda gwe mmanyi mukwano gwange kati nze nina ebizigo nze mukyala wange namutwala n'asoma beauty mu South Africa amanyi make-up amanyi okukola pedicure manicure biki tutunda ne products mubeera naye South Africa katulina n'ebizigo ebyaffe bye twekolera eyo nayo side ndala government ekujjako ssente kubalira ka business katono kitegeeza South Africa omuntu atandika government emwagala nnyo emusupportinga nnyo agejje sobola omuggyako ki omusolo naye kati wano olugjayo bwoti omutwe ng'ogwa Uganda wano business zikulaakulana ne batana okulanga Uganda yemu ku nsi erimu abantu abasinga okuba creative mu nsi yonna n'okuinventinga emirimu emipya okuyiyiriza bannayuganda bagenda ne banoga ebikoola ne bakola ebizigo ne bakolamu sabbuuni ne bakolamu habo n'awonya bayiyayiya emirimu naye wakati mu supiidi y'okugitandika era yo supiidi ebeerawo mu kugwa yes kubanga we are not supported ate naffe kennyini tetusobola kuresistinga nange bingi nnyo byentandise ne binnemerera Uganda wano neeri biriwe bisinze okukulemerera ebyeno oba ebyeri wano wenkyasinze okubeera ebbanga eddene kitegeeza wano wenasinga obigezaako nebikolaki nebigaana naye limbadde emyaka mitono naye ebyeri bitambudde 7 years ate egyo mingi okulungudde emyaka 7 ate egyo mingi kale nkutidde naye bannayuganda okimanyi balina ekyejo bannayuganda kati no bannayuganda obalaba ekibagana okugaggawala nga bagenze Bulaayi okimanyi okugula okumu kuba Kampala ng'okumu kuli eri afunayo akasente n'akuŋŋanya ne bamugamba nti kati awezezza miliyoni 10 n'agamba ze ŋŋenzeka funye kapito naye nga kapito azze mukozesa ki kubanga mwano mwamanyiire ewammwe babamanyiiza alani akuze tanagulayo yadda n'akapoloti tanaba nakuwasa wano kasoogula akapoloti n'ozimbamu ebisenge 2 n'owasa nga bagamba otyo omwana waffe wa buvunaanyizibwa kati ng'owasa omwana w'abantu nga ebintu bikyankalana nga tubalengera kugala taliiko nfu bakanira nnyumba so ng'obulamu bwakubeera ng'olina wojja kyebata cash flow obulamu si kugula poloti kuzimba obulamu oyingiza byonna byonna bino research nno ebintu ebisinga nno mbiyigiddeyo nneeri bannansi engeri gye bakolamu n'abantu emirimu engeri gye kikola ki n'okoppakoppa olina okutambula ng'okola research ovala naawe ndi mukunenya wano wajja n'omalayo weeks meka n'otandika obutakola research ku byombuuza wano wandibadde guwagamba dde abantu tibannange bannayuganda temubawaayiriza ebyo mubagamba mbusema babeera mu nsasi bakola bw'oba nga nti ali yakutwala ne ku ssomero li ate nga y'omu kubalina amasomero agakatandika talina na branch naye kutwala ku munnayuganda ng'alina branches 10 mu provinces 9 esi mugasi akano kankwanjulya emamiga gy'ekisi abakola emiramu education ga gy'esi zonna mu Uganda
balina tablets z'abaana zonna mu bikanga Samsung, Apple, Origimo, ate nga balina n'esina keyboard. Balina ebimotoka by'abaana, ebimundu, essaawa, bags z'abaana, bottles, container ng'ogasseko ne building blocks. Balina headsets z'abaana, balina smart watch zonna ate nga ziri original. Balina wireless charger ate nga basisinkanibwa wali ku Pioneer Mall, edduka li PA11 ate ng'osobola bakubira ku 0703-69-69-04. Gambye ekikwasagana ne educational gadgets zonna oyina kwekwata Mami Gadgets kubanga yasinga. Twala muna Uganda kati wa JP's College ayina branches nga 20 mwezo. JP omuntu wangu mu cities enene. He's a Ugandan. He's employing over 100 Ugandan teachers. Ebyo be muinanga okutambula mukoleko research. Muleke okuteekanga abantu wano ku tension ku bintu namwe byemuwulira eri abantu abatasobola kutambula. Okitegede kyegamba? Nokasito ogenda kuntwala kubanga luli eri abantu yakutwala. Nabikunyumiza. Nze byange ngoyagala mbyoko yogerere mu kamera njoche. Gwate toyala kuochesa bakutwala. Muri babi. Ambassador lwakuba tubesibako naye ma. Ate kuluno bwenzije South Africa njagala omuntu anyumisiza obulungi South Africa. Omuntu omugamba ntwake Cape Town nakuba endulu. Cape Town just wali akanyonyi. Tiketi. Anti omanye eri taxis area za country. Nyonyi. Njagala genda ko Durban nyonyi. Njagala genda ko East London nyonyi. Njagala genda ko Cape Town nyonyi 2 hours mu banga. Mwina na East London. Waliyo East London, waliyo Port Elizabeth, waliyo Durban, waliyo Cape Town, bafugayo. Waliyo Bloemfontein. Ewe na benezo site zenkugamba zonna olinyayo nyonyi. Kubanga wawanvu nnyo Uganda ntono nnyo ku South Africa. Kubanga Cape Town woyagala ennyo genda. Enyonyi mara mu bange saawezi. Ate wano tewali nsi ya East Africa gyogendamu n'omala saawa 2 mu bbanga. Ate wali kitegeeza kitegeeza South Africa egatta East Africa. Nene Uganda kitegedde egatte ekwata ogutundutundu mu Tanzania, nekwata ogutundutundu mu Kenya, nekwata Kalwanda nekaggalirayo, nekwata okitegeera nene. Imagine 2 hours. Omwana agenda otambula oba yandi agadde otambula. Kale biki byoyinza omusubira nga gwo omuntu abaddeyo konga kale bobo ina okwaganga wali agadde ogende South Africa genda ngo kale omanyiko bino biyinza okuyamba. I know that you have to be ready to adapt. Ngokiriza nti bannange ejendaga bintu bingi nnyo bembadde embeeramu ewaka byenyina okwerabira. Kati Bulaaya kati nze nasooka nenzijako essimu ye Uganda. Ngotuse South Africa. Nenjijjako nenfuna essimu nenteekamu numbers eya maama wange ne taata wange ne muwala wange. Satu. Kubanga wano tulina mentality nti omuntu bwali nnyonyi n'agenda e Bulaaya atuukira mu kibaafu kya ssente mu aba atudde. Era omuntu wano omubuuzako nogamba nekambuze ku Alani. Alani munange oli otya? Ambassador ng'ombuzeeko taata ennamba yange ereeta Alani Sempijja. Bannange kyokka ng'omukubiddeko nawe olina stress obuuze ku mukwano gwo. Nze waliwo omukwano gwange namukolako interview yali e South Africa. Nangamba ate yamutwala ye yamubba. Bali bagana mukuba masasi. Ebyo biri mu nsi yonna. Nangamba ye era South Africa actually ye bamulagane ku ssabo. Ye bali mulaga. Ge baferera mulina kuno ku channel kuno. Okay. So kati bambi nga ye yalaba. Era nze bannange simera kwanti kati ambassador salira nga bwabagambe yantwala. Nesinga tabadde ambassador sali. Interview ne twaze sebo kuyagwe kubira kalango kagenda South Africa. Tuli ku interview wano tunyonyola gwanga bigenda maaso. Ebyo tujja byogerako ebyo.
Naera nsobola okutwala tozitowa nnyo. Kubanga abantu babeetaga okulaba byewadde oŋŋamba ate naye bw'oba omanyi amasabo we gali ontwalawo n'onsongerako n'oŋŋamba naye nze sijja tuuka gwe tuuka. Naye amasabo gasinga kubeera wano lwaki tokwata aga wano aba wano oba obakyalirako basenga kulannamu bamaama fiina obakyalira amasabo gali wano ate ogalekawo oyagala genda mu gali amazungu. Bangamba gali ga tiles. Andi amasabo amatuufu gali wano nkugambye amasabo mu nsi yonna gasinga Uganda. Ate kye nabagalako abantu be South Africa muli bwe muti tutya unity gwe olaba South Africa teri aswa kugamba about South Africa nga ze wano naye bwe kye bagamba tafaayo kyangu kati bw'oyingira eri munda nga baggalawo anti oba oyingire gaga kati buli kimu kyewadde oyagala okumanya kale kitegeeza gwe olina by'omanyi bye baŋŋamba era bye nkugambye babikugamba bugambi babinyumiza ku interview wano ku interview babikunyumiza ku interview anyway buli omu gyali kati omwana Alani kati gwe oli wa media wano kati abantu tebakimanyi nti wano wootudde okola wakomyewo bamanyi mbona olimu wano mu kumala budde wakomyewo ali Katonda bawo ndi wana tombuuza wakomyewo anti omanya akantu okalaba interview tugikoledde buli musama tukamubuuza siri musama sebo fe wana Uganda nze siri musama wazo enjoyinga esama yaffe nze siri ate wa eri ku ssaawa eno naleseeyo sama eri ssaawa eno South Africa temuli mu winter tuli mu sama winter yamwe etandika ddi winter etandika gwa mukaaga awo gwakutaano nga gugwako awo kati sama paka mu gwakuna eyo okitegeera bambe mukolagana mukwatagana okitegeere kyegamba abantu bonna mu nsi bakwatagana era bwe nazze wano I feel at home tetukwataganye tukwataganye nengendako ku TV nengenda ku radio omukyala wamuleseyo gyali akola kati emirimu agirekerani naye by the kyenjagala okwebaza mukyala wa Ambassador Sally abeere mugumu okimanyi nti okola music wo okola byakuleeta sina kusangako nti oba olina mukyala oba oli which is very good kati nkoleki nkola byenkuliddemu byolina okukola opromotinga show yo ndi mu promotinga show ndi mu promotinga album mpya abamu abava e Bulaaya bwe bajja wano baba wasangana buwala anti tebalina kirala kya kukola. The difference with me ndi nze nina ebintu mu mutwe bye neeyigiriza nengattako ne talenti ontegedde kyenkulaga kati nze kyenakugambye mu nze siri musama because nze sazza wano kulakizale sazza wano kulakizale mbu nagenze kati njoga ki ngera abasama bazze kujoga okusimala kulya ssente sima ojogaani wano kati abantu bali bize banoonya ssente ennaku yaabwe sinafuna mukusagula ku performance yo naye njagala girabako nga musanvu okujjako mpozi ne ku boxing dawe Kavumba ne munkuuka boxing de bakubokinze already nina bookings ennaku enkulu zonna wakabaza otya ate nakabaze abantu kye basinga okunzijukirako nti I can perform era oba oyagala abantu abagenda okuyimbira audience enyumirwe oba olina okunkirikingako kati nga Kavumba naye abantu olina obbanyonnyola nga wakatuwa ku stage nti eki webana ati balaba wa kizigo kati gwomanyi Ambassador Sally omulala mu Uganda okubuuza nedda ssebo olina kasiginyi ky'abantu kebamanyi omanyi omuntu gwe bayita Ambassador Sally omulala tewali era ebalanga ku stage kubako MC era bw'abanze ogamba ate ekyakaviiri tebakyogera boogera linnya ngamba Ambassador Sally seba abantu ennaku zino basobola okubba obucupa wano kyekisoboka nga balowooza balese duplicate nedda ssebo nina okwongeramu Ambassador sikyuse nnyo okyuse nina okubongeramu ne mbagamba
naye akaviiri yakavaako yakajjako oba nelutalo ensonga kyeyogerako nnyo akyenyonnyolako nnyo nenja kuba omwana oyo wandange gwe munnange mbadde eyo nga ndi muhaso nno nyingi nnyo nina nnyimba 15 album namba kati nakataako video oluyimba baluyita ogulumizibwe luli awo yadde embeera etabukamu naye Mukama ombeererawo na byonna byempitamu si magezi gange nnimba yenzakeero kubuna enguudo ssebo nontambuza n'enkomawo nga n'ebyokulya sirina kitange nongabirira n'endwadde zinsalako ewatali ddagala n'owonya naye Mukama ndikuwaki ssebo byonna gwe ng'obirina ogulumizibwe nga kalungi wakakoledde wano nakakoledde South Africa waliwo producer waffe nno ssebo tulina producer Deo akuba engoma naye atukubira kuba studio tenaba kuba yamaanyi nnyo naye nga is very talented naye kati olwo nalukuba Ian Pro nalumastering Ian Pro bali bamukoledde studio South Africa nange nagiraba Pretoria eyo Ian Pro yo mwana Ian oba olirudde akanaako bannange Ian oyo akuba ebintu ebyakabi naye yagira bwatyo kyetaga omubuuze gwe kennyini wano mu kamera yankola bubi nnyo mukazi yali amukoledde era yali amukoledde by the way omusajja oyo ayina essomero lyerimu ku masomero agasinga obunene mu Pretoria era yamuleeta kukola production ya ssomero nga mututi na kusomesa abaana production naye namukolera ne studio eyakabi gyotasobola nakusanga wano naye kyeraga omubuuze lwaki yakola ki kati yakola olulima nalumastering olwo then ne video endala oluyimba baluyita tuli bafumbo nagitadde nayo wiiki eno tuli bafumbo nayo gyeri ku ma-TV ezannya bulungi nnyo kati ngenda kuta video endala mu December oluyimba baluyita special dedication but every after 3 weeks ngenda kuba nta video empya oliwo bbanga ki dene ate wano waffe kati onimitinga ssebo ngende mungoba kuki nazze kuyimbira abawagizi bange nazze kubalaga nti neeri mbadde nnyimba siwummuzanga saagala mugambe mbu ate omusajja abadde eyo biki nazze ne music wange sirina music gwe ndi mu kurecordinga kati yenna nazze naye nga tumaliriza tugende ku kivulu kyaffe ekigenda obeera ku Theatre La Bonita bangamba sebala nibakuba La Bonita nejjula kati abantu wali ogenda bawaliwo bagamba ki ngongoberedde nnyo ambassador interview mbanziraba fe La Bonita eyo twagigonza ate tugiddamu omwaka ogujja ate abalaba tugiddamu ogamba abantu bajje ne bajja bajje ne basasula ne mbasasuza ate tebo zaggwawo tebo yange yali akakadde zonna pyu ne ziggwawo so katulina ya ambassador Sally this time round kati ngenda balaga ku show eri international shebo ya meka tebo yakakadde ngeeyo taata okay rogena bala kumeka lwakutaano ngena kuzo mwezi 7 omwezi gwa 2 2025 omwezi ogwokubiri wiki esooka weekend esooka shegenda nyuma owerekeddwako baani bayimbi nga bangi inako abasajja n'abakyala Mathias Walukaga Chosen Becky Ajaruna Mbiru Maureen Nantume Kabako Owentolomwe Rebecca Jingo Sasha Brighton Stabua Natoro ne Chacha Aziza Zioni Lydia Jasmine Azibwe kapo mwogedde sina mwogera banji nnyo bayimbi bonna mikwano gyange bambi waliwo ne besogedde wano naye nga bajja kujja bambi babeerewo okitegeera oteeseteese otya olunaku olwo
naku ndutesetese buki bulungi nnyo celebrating ngachi tetulina kye tucelebrating show bagiyita welcome back ambassador Sally welcome back ambassador Sally just kweyaniriza mu audience yange kweyaniriza n'abanyaniriza abagenda okubeerawo mbalage ku bipya nange byenjizeeko eri amina okitegeera ebigambo ebisemba tuve wano bannange mwebala abatulaba muwagire Alani ono bambi ebintu bino abimanyi afuba nnyo okutunoonyaako ne tugamba eggwanga bye tuteeka oddigamba naye nze ndi musajja muyimbi era nakomyewo okuyimba ngenda kulaunchinga album ebigenda okubeerawo nno ku olwo ngenda kulaunchinga ne product yange ebizigo ana ya ambassador ngenda kukola kananga okusiga mu uliriza album launch si concert byonna album listening video premiere byonna lunaku olwo naye akazigo katogo omukolo wali ogulabyeko akazigo k'omutwe soko kuba kabeere akaviri nakasala anti nega ngamba noleta akazigo abantu bakyakakola wanti bakasobola omanyi seba akantu akaviri ako ka bei buli wiki olina okuba nga okateekamu ekizigo kati wati essaawa eno kiyinza okuba ekikola ejjenga eryo essaawa eno kiyinza okuba ku 10,000 kati ate okikozesaako emirundi ng'egi ekizigo nekiggwawo mu weekses noddayo nosasula ne mwali mukigulawa waliwo omuyaayo awo sebe yabitutandikirawo oba yalaga senta mwoyo Night Rose naawe mwasiganga ebyo Night Rose ebyedda naawe mwasigamu kana akalenga ka green bakayitanga soft gundi soft waliwo byalinga bibiri waliwo ekyalinga mu kikebe kya green n'ekya purple n'ekya yellow bizibu bya bbeeyi nnyo lwakuba abantu abamu bakolanga ebintu ebitali bituufu nga bakola era buli kimu mubaamu fake kyova olaba oli bwe yanvaako oli ndowooza n'agula ebizigo ebiri fake n'asusumaza nkiraba omwana oyo ate abeera mpaayiriza bannange mwebale tula nsiibule tuve wano omanyi Alan naye olugambo lwamusukka bannange nze ambassador Sally nina ekivulu owakaviiri nina ekivulu nga 7 ogwokubiri nakomyewo bannange nsanyusa obubasanga Mukama Katonda mwebaza yankomezaawo nga bwe yantwala nga sinaako kamogo naaka nebaza Katonda tumira ku bannayuganda abawangalire South Africa bannayuganda be South Africa munkoze bulungi mumpagidde okuva we najjayo emyaka 7 badde nkola concert zange ne mumpagira ne munkuumirayo ng'omuyimbi omanyi sebo diaspora eyo kiro kiba abayi people tebampa award senzeka omuyimbi mu diaspora ina bandi asustaining bansabe baite ate kata bajiwani waba nga bagaba diaspora bajiwani bajja kulowoozaako gosana biti bakole research nabo biti tojagala njagifuna nja kugifuna kuluyimba ki balita Africa Unite kale luli ku album eyo ogenda duulira nsaba nayimbya oluzungu yimbamu saagala kubba bigezo interview ewedde bannange anira wano sebonze seno si TV nti obudde bakama bange bajja yomba wano gwofuga amanya kayimba ako uliriza Alani ambassador Salimba kwa oluzungu uliriza kinyagena enyimba zonna zennina zirimu oluzungu ne tuli bafumbo mulimu oluzungu luliwa wakayimba wako oluzungu mulimu oluzungu n'oluswahili anti wayimba oluzungu mu chorus mulimu oluzungu yimbawo we are married happily married we chirumye yetu oyogera bwogezi ati we are married kati yimba okuyimba kwanjawulo wali wadde oyogera we are married happily married kati yimba andugambye chorus bweto bwetambula we are married happily married gwe kirumye yetuge kati tuli bafumbo kati yimba kali aka Africa kusagala kasabukula kati anti uliriza nina album listening ne video premiere okiraba era bwotu kyogamba ka Africa bakayimba kesekendi oyagaliza nnyo naawe nina kati copyright yange sebo twagala njikozese njagala abantu bajje bagule omanyi siba abantu bakola concert wonde bakyatunda album nzinja kutunda album ambassador Salimba akayimba ko luzungu tekaliko kamu kuliko obu ngolutya ngolutya
n'obwoluswayiri imba mu Luswayiri kadola nze nono mwana wa nnyabo tunapendana tutambula babiri usiku na mchana kadi owulira nina ne buli ate nze nayimba nadde oluswayiri kwa alubamu yasooka yasteredde kale akayimba kalabe ani agula alubamu yasooka Abitex oyo naye yanziba teyamalaayo yakwameka Abitex oyo annange Abitex mubanja alubamu yange yasooka yakwameka naye nagimujjako nenjiguza omulala yali tansasudde nenjimujjako nenjiguza Dick Production. Dick yakwameka Dick yampa milioni 4 n'ekitundu ate Abitex yakwadde meka 5 yampako deposit n'atamalaayo naye kirungi wate tukoze endagaano nenjimujjako era buli wansanga ngamba kumanyoko kasajja gwe wayimba oluyimba lumusiteredde abeera nangira lwerokolwa ojja kufa bubi kamukubire yasteredde ambassador Sali yagikuguza n'abana nakola atya kankubire Abitex muze Abitex wagula album ya ambassador gye bayita steredde yakola etya kubanga fe tuliwo okulwanira ddembe ly'aba promoter ate kati agala kunjokesa muze Abitex jebaleko ssebo Onalan Cruise jebale owaye mbadde nga nkola interview na ambassador Sali nangamba mbu yakuguza album ya Siteredde mbu yakola etya wama yakola etya yakola bulungi mwesasula ne mwemalayo obuuza ati namupa samusasula uno Abitex naye mwenyini akyeyogeredde mumuzeeko muze Abitex ate ategedde oyagala byonoonese oyo mugezi abamanyi musiya bulungi mweraba badrange nkwanjulira ekizimbe Yucha Heights ku Ntebe Road kuliko ekifo abaana we bazannyira ekiri munda giyite indoor kibayita Yucha Kids Paradise ekifo kiri safe ate kya mulembe nnyo era buli muzannyo gw'abaana mweguli kuliko Yucha Kids Corner edduuka ly'engoye z'abaana omuli buli kalonda yenna omwana gwe yeetaaga okwambala okuva ng'akyali mu lubuto ow'olunaku olumu ayavula atengerera atambula okutuuka waakulira taata ne maama basuubira okuzaala Yucha Kids Corner ebintu by'erina sizoni eno birungi nnyo era buli mwana kye yeetaaga bakirina ate nga ku bbeeyi ensaamusaamu ekizimbe kino kiriko ne hotel gye bayita Yucha Hotel and Suites erina ruumu ez'omulembe nnyonjo ate ng'abakozi bafaayo nnyo abagole mujje mufune obulamu obupya ku Yucha Hotel tuli wano ku Entebbe Road bw'oba ova Ekibunye tuli opposite Book House awali Zion Offices ate bw'oba ova Entebbe tuli Kibuye nga tonnatuuka ku mafuta ga Total kuba ku ssimu 0743 92 17 61 oba 0765 52 00 38 jangu otulambuleko ozuule ekipya. Mu kaseera kano kankwanjulira emami gadgetsi abakola emiramu education gadgetsi zonna mu Uganda balina tablets z'abaana zonna mu bikanga Samsung, Apple, Origimo ate nga balina n'esiina keyboard balina ebimotoka by'abaana ebimundu essaawa bagisi z'abaana bottles container ng'ogasseko ne building blocks balina headsets z'abaana balina smart watch zonna ate nga ziri Origino balina wireless charger ate nga basisinkanibwa wali ku Pioneer Mall edduuka li PA11 ate ng'osobola bakubira ku 0769 gambye ekikwasagana ne education gadgets zonna oyina kwekwata mami gadgets kubanga yasinga. Wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulu mu kulabirira n'okuyoyota ensusu tukola facial ne tukupepeta ka face ne kawawera ng'aka baby tusiba n'okola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwekansa tusala enviiri mu buli musono ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiyo mulala tuli muyenga ku Tank Hill Road okulira na Italian supermarket mu basement essimu tuli ku noti 72 682 953 teweerabira saluni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor, a world of beauty.
kikutwalira obudde bungi okwekolako naddala bw'otuuka ku kukola akasige teweraliikirira. Premtouch Makeup Studio be bakugu mu kukola obusigo obuwangaazi mu bika eby'enjawulo okuli microblading nga kano kawangala okumalira ddala emyaka 3, microshading nga kano kawangala okumala emyaka 5, saako ne combination ya microblading ne microshading. Ku Premtouch Makeup Studio tukola ne facial okendeeza amasavu okuggyako obusundo, tattoo tukola permanent hair removal okosaako ne body waxing. Premtouch Makeup Studio tusangibwa ku Ginger Road ku kizimbe kya Toban Center omwaliriro ogusooka Suite 51, 52 ne 53 nga wakava ku Food Hub. Okumanya ebisingawo kuba ku Note 755 536 697 oba Note 773 878 669. Premtouch, where beauty meets precision.